waliwo ekintu ekinsanyusa weewaawo ng'ate kinnumidde ebbanga kya kadongo kamu. N'endowooza ogutaggwa ke guboolanya abataka nakyo tukijjewo. Abaweereza ba kadongo kamu, abasaasaanya ba kadongo kamu, aboogera kadongo kamu, n'abayimbi ba kadongo kamu. Erinnya Livingstone Kasozi kiri baswaza okulaga ensi nti nalyo mweriri ku mpagi ezikola kadongo kamu. Muwulira mufiirwa ki ne Kasozi okumuwa ebimuli bye ng'akyali mulamu? Bonna mubajjajjasse empagi za kadongo kamu ne batuuka munnange n'okufuna emidaali ate empagi za kadongo kamu. Ne Livingstone Kasozi erinnya lye mulituddeko temwagala kukikkiriza nti naye feesi mu kadongo kamu ate feesi ey'amaanyi akatali ka feesi. Naye ekinneewuunyisa Kasozi gwe mukweka ate mu buli byafaayo by'omuntu mwali. Interview muzikoze ze muyita ez'ab'amaanyi. Mu profilinza abantu be muyita ab'amaanyi basudde bakafeero basibatta basibadduka ba Peter Balijidde n'abalala bangi. Stone Kasozi mumukwese naye ate weesanga mu buli profile Kasozi waali. Either nga supporter, either nga manager, either nga eyaleeta, either nga eyazannya. Ayinza okuba teyali muyimbi w'amaanyi kusinga bano be mu profilinga. Naye bano be mu profilinga amannya gaabwe gatudde ku lya Kasozi. Gwate basudde singa abadde akyali mulamu asobola okutuula wali annyonnyole ku bulamu bwe wadde ng'aba yakyawa Kasozi n'atateekamu Kasozi. Ebyo ebyafaayo biba bijjudde biba biweze kubanga basudde ggwe gw'omanyi si ye mwana wa Namyalo. Yono omuyimbi asobola okukunnyonnyola basudde omuyimbi nga temuliimu Stone Kasozi kubanga oli owa Namyalo toyagala kumanya oyagala ono omuyimbi yakikola ate yatuuka atya ggwe okumulaba n'okumunyumirwa. Pawulo osobola okunnyonnyola ebyafaayo byo basinga Pawulo abadde akyaliwo ng'asobola okwennyonnyolera ebyafaayo ebyo n'ajjamu erinnya Stone Kasozi. Waliwo empagi ndowooza eri invisible etalabwa mu kadongo kamu kyokka ng'ate erabika yeesingamu n'amaanyi. Bagiyita Livingstone Kasozi kubanga be mutwala ng'empagi za kadongo kamu zonna zitudde ku concrete gye bayita Livingstone Kasozi. Yali manager mulungi, yali mutungirizi mulungi mu bino eby'okuyimba, yali scout mulungi. Nga n'ekyo ky'onyooma ye asobola okukiraba mu golodi munda oyo basudde amanyi. Ayina ekibiina mwe baamugobako eky'entebe Gita Singers ekyakulirwanga Musiraamu Sulaiman Mayanja, Dani Mugula n'abalala. Atali Dani Mugula omu ku badirector n'agamba ono tagenda ssanyusa bantu mutwale eri ne bagoba. N'agenda eyo Kawempe oba wali ekibiina bakiyitanga Kawempe United. Teyabandaalayo naye Stone yamukubako eriiso eri n'awuliriza eggono lye eri n'obuyiiya bwe obwa awatali kubuuza wadde okuwannaanya n'amuyingiza olukwata Gita Singers. Ng'ensi emumya omukisa nga tefudde ku kyali munda yeetunudde kungulu Stone n'amuleeta. Erinnya Stone Kasozi, erinnya Stone Kasozi muliwe ku kitiibwa. Ate ne mube mutenda amaanyi alabika abasinga hiiti Kasozi yalina omukisa kubanga ne kwabo ojja kwesanga tewali yali atunze ku teepu nga Stone ze yatunda. Kasozi yalina omukisa ng'atungirira n'afuluma ne hiiti era neetunda n'okusinga ez'abeetegese oba ab'ebitone ensi bye yakkiriza edda nti b'amaanyi. Atali wa kitone n'ajja n'abeesikuizingamu nga yajjanga omutegesi mu bidongo b'omuwozi w'abayimbi n'abafulumizaamu tyoni gye bayita mpanga gw'omuzannyo. Gw'empanga obuyinza obugjewa kw'osinzidde olyoka okuba ennyoka engeri eyo. Nedda muvubuka kyembuuza
Kikekyo kyolina maka munne ekikuzunza. Emirimu gy'omu maka oyo nnyo ku ndaba akola bw'omwafa abiina. Wano ndaba oleeta tulo n'oluusi enjala lwekuluma ojjirira kulya. Ekyo ne kitamala atodde ku nnyoka ndabiriro jjoojooga empanga ng'oli muzibu. Leero ke nkukwatako obulungi onommendegera n'ennyoka emagombe gy'ali anaaba olubuuta. Kakati akita mu luyimba olwo era omu ku baddayirekita abawandiisi balo kubanga lwali lusukka kuba oluyimba nga muzannyo. Bwe yeemwogera babbingwa b'akadonkamu tagwanidde kubaamu. Yayimba Nnababi ow'Embikko, yayimba Nalweyisokomawo nnyambe ne Duniya weeraba. Tunda zi teepu omukubirizi wange oyo. Naye mu byafaayo bya Kadonkamu mumukweka, mumukukulira, temwagala mmuteekamu. Stone yakola. Kadonkamu yamukolera. Nga n'empagi z'olabako ojja kwesanga ye yaziwanga ye muwonzi waazo. Eagles production eyo giraba mulimu omusajja bamuyitanga Sserugga ne Sekamatte Grace seeka ki ekiriwo. Naye nga weebuuza lwaki Sekamatte ali ku baddayirekita nga Saaluna mu biru yaliko. Emmere ebawoomerera mu ffumbiro naye wabaawo ebikolebwa eri mu kiyungu emmere eno okutuuka okubawoomera mutendereza abagabudde. Bassekamatte abo baabanga mabega mu Eagles naye nga tebabata olwo Sserugga lwe yeekyanga ngenda kuva mu Eagles. Emitingi ne zituula bantakke bajjeno Katumba Wamala Sserugga agenda naye nga mulabi ki goyinza okuga nti Sserugga agenda va mu Eagles n'atakusooza agende. Naye nga bano abakusanyusa gwe boolaba bamanyi obuzito bwa Sserugga munda kati ye sitooni eno mu ndongo ya Kadonkamu. Ayinza okuba kungulu teyali wa kitalo nnyo we waaweera yali. Naye gwe musingi ogwakwatira Kadonkamu eyakyaka. Sijja kugamba ogwakwatira Kadonkamu. Waliwo Kadonkamu waaba omukazi Nabutono Eri Wamala ow'edda gy'ataano. Ne wabaawo ono jjajjaffe Ssebadduka. Ne wabaawo Bamatiya Kyakamala. Naye Kadonkamu ono afuuka Kamashe yatambula ensi gwe yategeere yavuganya n'omukongo. Wa Kadonkamu omutuufu avuganyiza mu gya kinaana nga giggwamu n'egy'ekyenda throughout. Avuganya na mukongo na mu South Africa naye ng'agimukuba. Nga Yvonne emmotoka gy'avuga ne baasu asobola okugivuga. Oyo Kadonkamu gwe njogerako. Mulimu omusingi ogw'amaanyi. Baguyita Stone Kasozi. Mumwogereko temulina kye mufiirwa, temulina kye muvaako. Mumuwe ebimuli bye. Oyo good father owa Kadonkamu kubanga bye mutwala nga bannantameggwa ba Kadonkamu oli ye king maker. Mumuwe ekitiibwa.